Minisita w'ensonga z'abaana abavubuka Balamu Baluhagara ayingidde mu nsonga z'omugagga w'e Masaka Bosco Bitanda Ssenyonjo n'abaana abakyalemeddwa okuziikibwa oluvannyuma lw'okufiira mu kabenje gye bavuddeko. Alagidde ebifo byombi birambulwe era obwannannyini bw'ettaka ku bifo byombi bwekebejjebwe olwo wabeewo okutuuka ku nzikiziganya. Minisita obuvunaanyizibwa buno abukwasizza omubaka wa pulezidenti e Masaka Ahmed Washaki ng'onasookedde mukungu we mu maka ga kalina. Bosco g'abadde azimba era ng'ategeeza nti wabaddewo okwogezeganya wakati wa minisita ne nnamwandu wa Bosco. Yankubidde essimu eky'omukisa omulungi nga ne nnamwandu naye amutadde ku ssimu ne twogera ebigambo bino era n'antuma ensonga lwaki kati ate nzize mu butongole. Ono agamba nnamwandu simativu n'ekifo ab'ekika baagala okuziika bba kubanga watono ate nga n'obwannannyini butankanibwa. Nnamwandu agamba nti wali tewali ttaka nti era n'entaana bwe tunaagiteekawo wajja kuyita ennaku 2 nayo nga bagiziikudde bagitutta awantu nawo nga batunzeewo. Kati genda wali okakase ku bijja waliwo ettaka liriko ekyapa kiri mu mannya gaani. Eno Katikkiro w'ekika kya Namuŋŋoona Richard Musajjaawaza amubuulidde nti tebalina bukakafu ng'ennyumba Bosco gy'abadde azimba eneggwa ate nga ne Bosco kennyini yafudde tasabye lukusa kutandika kijja kye ng'ennono bweri. Bwa kifo kino naffe ng'ab'ekika tukirinako obuvunaanyizibwa, tetumanyi feeti yakyo ate okutandika ekijja kyendowooza nti omugenzi yandibadde yajja n'asaba kusinza kukulu wabadde alina mu kika tubadde mwamutuba. Ayongeddeko nti beewuunya okubanga ekyokuziika Ssenyonjo Emukungwe teyakibagambako nga ne nnamwandu yennyini bwe yabadde engulu yasooka kukubira muganda we omugenzi ekiraga tebamulinako obuvunaanyizibwa. Twewuunya nti omuntu adde atutegeera obulungi ayinza obutatubuulira kyama ekyo n'akibunya ewalala wonna. Kintu ekyo kitwewuunyisa nnyo. Washaki bw'avuddeeyo ayolekedde ku kijji ekya Lusowe ng'eno abeebazizza okukuuma obuntu bulamu ne bagondera ekiragiro kya kkooti. Njagala beebaza nga mukubirizibwa abakulembeze bammwe ab'ekika omuli Katikkiro mwasobola okukuuma obuntu bulamu ne mugondera amateeka. Ekyo ku lwa gavumenti nkibeebaza ate era ebeera engeri gye ttambuzaamu ensonga zaffe nga waliwo obutakwatagana. Nawa Bosco Bitanda ngone Nora Nakayiza akyakalambidde nti mutabani we yamulagira kuziikibwa ku kijja nga yeewuunya lwaki mukamwana akyaganya okubawuliriza. Kuba mwana ng'ejjananga ti maama bwe maama afudde waliwo banteekanga ku taata era entaana ziryawo ssebo lwakubayo omukyala yadese ekifuba yamba. Abooluganda nga bakulembeddwa Mike Ssenyonjo omuto w'omugenzi basiimye gavumenti olw'okuyingira mu nsonga eno ne bategeeza nti kibawa essuubi wadde ng'abantu baabwe bakyalemedde ku ngulu. Era tweyongedde nnyo amaanyi ow'ekitiibwa pulezidenti omukulembeze w'eggwanga tusiimye nnyo tusiimidde ddala taata kubanga nnamwandu w'omugenzi yabadde ategeeza abantu nti ewaabwe wa Bosco baziika ku fuuti 5 ku 5 yategeeza omulamuzi. Bw'avudde ayolekedde ensinkano ey'akafubo ne nnamwandu Jane Nabukeeta Ssenyonjo kyokka kitegerekese nti enteeseganya era zigudde butaka kati kkooti erindiriddwa okusalawo eggoye. Jacinta Bwanika yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.